Mugamba mutya mwe mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video kati olunaku leero njagala tutunuulire obutiko buno bwe bayita obutiko obubaala, engeri gy'oyinza obbunaabamu oba obbukozesaamu ku nsonga y'okutangaaza emikisa gyo, okubunaabamu bubeere nga butangaaza emikisa gyo egy'omu maaso. Jjukira nasooka ne mbateerayo ka video nga mbalaga engeri gy'oyinza okunaabamu obutiko buno obubaala ng'oyagala okweyambululako ebintu ebitali birungi. Kati njagala nkubuulire engeri gy'obukozesaamu, engeri gy'obunaabamu ng'oyagala okutangaaza emikisa gyo egy'omu maaso, ng'oyagala okweteekako emikisa emirungi. Okusookera ddala nkusaba ofune obutiko bwe bayita obutiko obubaala, buteeke ebbali awo. Nkusaba ofune ne sukaali, funa sukaali ono owaffe gwe tunywa suga, ofune wamu n'amata, naye amata ago nkusaba ofune amata nga gakamiddwa mu nte direct nga temuli mazzi. Kijja kuba kirungi nnyo ng'ofunye amata nga gavudde mu nte direct, si gano ge batunda mu dduuka, nedda funa amata agakamiddwa mu nte nga temuli mazzi. Kati w'omala obbifuna nkusaba ofune akabaketi bulungi, funa akabaketi teekamu obutiko, mu kabaketi omwo teekamu obutiko bwaffe. Omala okuteekamu obutiko nkusaba oyiwemu amata mu butiko obwo bw'otadde mu kabaketi, yiwamu amata. Nkusaba ofune amata osobola okufunayo ebikopo nga 2 oteekemuko. Kati funa ne sukaali, sukaali oyo osobola okusena ejjiiko nga 4, ejjiiko ezo eza sukaali sena ejjiiko nga 4 oyiwemu. Toyiwaamu nnyo mungi sukaali. Kati omala okuyiwamu bulungi sukaali nkusaba bikkako ofune woowumuza eddagala eryo limalewo essaawa nnamba ng'olibiseeko lirina we liri awo, limalewo essaawa nnamba. Kati essaawa eyo weggwako bibikkuleko olabe engeri gye birimu bitabuletabulemu. Omala obitabulamu nkusaba ofune wodda. Lino ddyo teririna buzibu, teririna nnyo buzibu. Funa wodda w'oba olinaabira. Osobola oddinaabira mu biyigo, mu abalina bino ebiyigo eby'ebweru byebyo bye mutegeera bye bazimba, tugeze bakizimbye bulungi nnyo tebakiserese. Kati mu kiyigo ng'ekyo osobola oddinaabira bulungi nnyo, oba osobola oddinaabira emmanju w'ennyumba oba emmanju w'ekinaabiro. Okitegedde? Toyinaabira mu nnyumba, nedda, olina ddinaabira mu kinaabiro ky'ebweru ate nga si kisereke, nga tekiriiko mabaati. Kati oba tolina kinaabiro ekyo bwe kityo, osobola oddinaabira emmanju w'ennyumba. Okitegedde? Lino ddyo olina ddinaaba misana, n'otalinaaba kiro n'olinaaba emisana tekirina buzibu. Osobola oddinaaba ssaawa nga 9, 12 nga buwungeera, 7 mu ttuntu. Ekikulu kya byonna tolina ddinaaba ng'enjuba egudde, olina ddinaaba ng'enjuba ekyayaka. Ekitegedde? Kati eddagala lino obeera olinaaba era oteekeddwa okulaamiriza. Oteekeddwa okulaamiriza ng'onaaba eddagala lino. Eddagala lino nno ddungi nnyo, ligenda kubeera nga litangaaza emikisa gyo bulungi nnyo. Gwe yanaabye liri linakubuulidde eryasoose ery'obutiko obubaala eryambulula. Kati oteekeddwa ate okunaaba na lino ery'emikisa. Kati bw'obeera onaaba oteekeddwa okulaamiriza. Olaamiriza bw'oti nti buno butiko njagala buntikire ekitangaaza n'emikisa egy'okufuna wamu n'okuweebwa okwagalibwa buli muntu oyo yenna omulungi, n'okuganja eri oyo yenna eyali anywedde ku mata, eyali anywedde ku sukaali. Kitegedde? Bw'otyo bw'olina okulaamiriza. Buno butiko njagala buntikire ekitangaaza n'emikisa egy'okufuna okuweebwa okwagalibwa oyo yenna omuntu omulungi, n'okuganja buli oyo yenna eyali anywedde ku mata, oba oyo yenna eyali anywedde ku sukaali, oba oyo yenna eyali anuunye ku sukaali. Beera ng'olaamiriza bw'otyo, nga bw'onaaba eddagala eryo bwe kityo bwe kiri. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video mbeere bulungi, mweraba.